Uganda eyenkya. Amanya gange bampita Ovigi Bato, ndi mukubi wa bivuga, ndi music director, ndi musomesa wa music ate nsomesa instrument eno bekivuga kino kyondaba nakyo wano. Aneetaaze osobola okunsanga ku YouTube channel yange bagiyita Ovigi Bato Music Source, ne ku Facebook osobola okunsanga manya ge gamu, ku Instagram, ku Twitter manya ge gamu. Lunaku lwa leero ndi musanyufu nnyo okubeera wano nakyaziddwa aba Uganda eyenkya, era nga olwaleero ekindeese ensonga ey'amaanyi. Tugenda kubanga tuwaya ku concert eya omukulu Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Honorable. Tugenda kuba tuwogera concert era akayimba ako koolidde mu background ketubadde tukuba, tubadde tugeza okuba oluyimba olwa Kasukaali Keeko. So tugenda kubanga tuwogera nga tuva ku concert eyasooka paka ku concert ey'okubiri. Eyasooka baali bagiyita Ensasage mu nnyumba, neno concert eyasembayo nga yagituuma erinnya Freedom Concert. So tugenda kubanga ngenda ku analyzinga concert eno nga musician abadde mu performance, ategeera performance yanebadde etya, not only to Ugandan level but to international level, nti ekintu oba okyogerako kyanebadde kitya omukulu Honorable Bobi Wine. So lwaleero yali mu ddiiro era tugenda kubanga matema ebintu bino wammanga. Tugenda kuba tutunulira instruments oba ebivuga n'abakubi b'ebivuga. Tugenda kuba tutunulira stage arrangement and management. Tugenda tutunulira sound production. Tugenda tutunulira time management and usage, obudde n'enkozesa yaabwo. Tugenda tutunulira entertainment yabadde etya. Tugenda tutunulira props oba costume oba ebyambalo. Tugenda tutunulira ensonga ya script writing. Tutunulire general planning yabadde etya. Katwaga tulabe ebintu bino omukulu Kyagulanyi yabikozesezza atya okusobola okuraninga concerts ze. Tugenda kubeera ku Uganda eyenkya. So let's get into it. Nkwaniriza ensonga esookera ddala tugenda kuba tuwogera ku nsonga namba emu, ensonga ya instruments and musicians. Kati ensonga eno twagala tutunulire ebivuga n'ababikuba. Bobi Wine mu concert ye yayoleseza atya ati mu bivuga. Katutandike naddala n'ebivuga. Ebivuga naddala okusinziira ku observations zange bye ngenda okubawa. Ebivuga bye bintu ebisinga okukola concert, era webivaawo concert esobola okufa, eyinza n'obutabaawo. Kati Bobi Wine kye nasinze mwagalako yabadde ayawula bulungi ebivuga ate n'abimajinga bulungi. Tugende tunulira situation nti Bobi Wine yasobodde okukozesa
ebyuma ebizungu ebivuga ebizungu nakozesa n'ebivuga ebyaffe wano ebifirika kati mukyo osobola olaba nga ku luyimba lwa Caroline oba Caroline ojja laba nga yakozesa besa dungu ebesi ngeno naye nga yaffe yawano ya kifirika oba ya Kinauganda n'akozesa endingidi. Oluyimba olwa Caroline omwana yakuba endingidi mu luyimba olwo yagikuba bulungi nnyo naye kyengezaho ga nti Bobi Wine ya featuring ebivuga ebyenjawulo byengezaho kumenyera wano kulage art eyalimu mu concert yeno. So bwe tutunira concert ey'okubiri omwana yakuba violin, mwana gwe bayita Davis yakuba violin mu luyimba tuliyambala engule era olaba nti Bobi Wine yamufeaturinga mu plan ze bafeaturinga instrument nevaayo bulungi nnyo. Violin ye tuddamu giraba awalala nga Bobi Wine ali mu nnyanja nga bali ku lyato ku luyimba oluyimba luno lwe bayita byekwaso mwena mu lumanyi. Actually woowuliriza version ya byekwaso ng'eri ku mazzi bakuba acoustic version enyuma n'okusinga byekwaso original version. According to my analysis it was acoustic setting naye nga it was far better than the original version. So tutunire enkozesa instruments ne ba musician instruments ngezezaako okulagako tunulira mu lyato Bobi Wine yakozesa nnyo acoustic setting. Acoustic setting kitegeeza tokozesa nnyo bivuga bingi okozesa bivuga bitono naye nga bikugirayo kyoyagala. Ekyo kyabadde very colorful. Enyimba zonna ezabadde ku lyato zabadde so awesome according to me. Arrangements at the players they were very cool engeri gye bakikozemu. Acoustic setting Bobi Wine gye yakozeseza mazzi ng'ali ku lyato. To my analysis it was really awesome, very nice. So now I want to switch off to the next page tulabe ba musician oba bakubi b'ebivuga. Bobi Wine yabadde akolagana n'abakubi b'ebivuga abawerako. Abadde ne Pademan on the keys, abadde ne Michael Ouma guitarist, abadde ne Aziz Azion guitarist, abadde ne Joseph Sax, abadde ne mwana omulenzi akuba violin Davis, n'abeera ne Tony Halls, n'abeera ne Danny Magic, abo producer be. I hope so according to what I know. Njagala tutunulire Bobi Wine idea gyalina ey'okuleeta bano bonna abakubi b'ebivuga. Let's start with number one. I would say Michael Ouma. Michael Ouma is a all-round session player. Abatamumanyi ekyo nkimumanyiko because I'm a musician and I know him. He is a gig man who can play almost all styles. So I'm trying to show you that ability ya Bobi Wine investment yatadde mu show. Michael Ouma is all round. Then tutunulire omuntu nga Aziz Azion. Oyina big size kubanga Aziz Azion fena tumumanyi asobola oyimba asobola okwekubira. But more so Aziz Azion yabadde very important in this show because Aziz Azion can play kadongo kamu. Amanyi okwekubira akubako style eziwera naye amanyikiddwa mu kadongo kamu. Olaba nti mu show eno Bobi Wine yabadde agenda kukola nnyimba za Paul Kafeero, nnyimba zabadde nga busy. Kati mwekyo Aziz Azion yabadde wansonga nnyo era oba walabye yabadde ali ku backup ng'ate bwakuba. Kati oyo Aziz Azion we twatutunulira. Wetunulira abakubi abalala nga Joseph Sax. Joseph Sax amanyikiddwa is one of the top saxophone players one in Kampala. Akuba with jazz band ya jazz. So and is a gig man, is an all-round player and asobola okuba style ezisinga obungi. So ngeza okulaga abantu Bobi Wine be yakozeseza n'omugaso gwabwe and how effective they are. Then tutunulire Pademan. Pademan is a man of experience. Mwena mumumanyi is a producer, aludde ngate is a pianist. So Pademan is a great piano player. So he has experience. So I thought I just know in this show yabadde alina kineiringa on. And then Tony Halls ne Dan Magic olaba nti mu show naddala ng'eno ey'okubiri they were behind the scene nga weebali.
So these were people who were working probably on the sound production and the mix up. So they are really doing great job. Olabanga, these were a very tough team. Bobi Wine yabadde akozesa. Omwana mulenzi ono Davis wa violin aze in a very simple way in this show. Now when you value show ya Bobi Wine olabanga violin yakoze omulimu munene nnyo okuboostinga show kubeera unique okuva ku mazzi ne ku lukalo, especially show in ya freedom concert olabira ddala violin yabadde top of it. And because instruments nga guitars we know za bulijjo, bass guitar, what have you, omwana omulenzi yabadde akuba bass kinasinze omwagalako abadde akuba ebintu ebiri simple but nga biri on point oba in point, any of the two. Buli kyabadde akola kyabadde very nice, and he had a very good touch, and the one more guitarist who was playing, he was really having very nice touch. So look at all this bunch of musicians. So tunulira olabe how the art works in that. Most musicians mukola concert mubana bakuba ebivuga nga batono nnyo, and sometimes they are not well experienced. Nokubeera experience nga kuli awo, they are not good musicians. So to me, these musicians, they are really great. I know them personally. So as I wind up about musicians and instruments, wetunya concert za Bobi Wine zino naddala eneyokubiri eya freedom concert, compared to many of concerts ezibadde online. According to my analysis, I think Bobi Wine ya investing ze kinene nnyo mu bakulu b'ebivuga okubeera ne first of all ng'alina manpower emala, like scenario w'olaba nti yabadde n'abakubi abakubidde ku meeri oba ku lyato n'abalala nga bamulindidde eno ku stage. So yabadde ne manpower emala, then okubeera exceptional ku shows endala yabadde ne instruments za featuringa n'akozesa ebivuga ebyo, of which many of the musicians here in Uganda babadde tebakozesa new instruments like that. So like to me, I think show ya Bobi Wine ebadde so exceptional so far compared to many shows ezibadde online. So point number B, nagitumye stage management and arrangement. Kati wotulira concerts zombi, I'm going to combine them. Concert naddala umanyi ekigambo stage management kintu kizibu nnyo nti osobola obeera ne stage nga tenyumye nga n'abagiriko bakusembya. Network kusooka tutulire being lively on stage nti Bobi Wine yabadde ne stage arrangement etali congested, that is number one. Naye nga ate buli ali ku stage position mwali eri very unique, ate nga making okusoundinga bulungi. But look at one scenario nti Bobi Wine, first of all, time gyamala okuyingira stage yabadde talwawo ng'era endongo esimbula ng'ayingirawo ku stage. That is one of the first most important characters eya stage management. Wetunulira in terms of congestion, stage yabadde very clear nti yabadde ne enough space to entertain people okunyumirwa kyakola. Some stages webanga stage enfunda oba kuliko ebintu bingi bisobola okulemesa okunyumirwa oba okunyumisa abantu ne banyumirwa byokola. Wotulira stage eyasooka mu concert eyasooka ya Ensasage, olabanga Bobi Wine yalina space emala, yali atudde bulungi nnyo, yakozesa idea ey'okutuula in the first show, ate mweno show ey'okubiri yakozesa idea ey'okuyimirira. Those are all ideas of stage management, because it is a science you use to develop those ideas. Over art obeera nayo idea nate noteekamu science how to do it. So otunira show zombi nti stage management yabadde very nice indeed according to me, ne arrangement setup ebivuga byonna nga biri on point ate nga biri very meaningful mu time n'ebifo mwe babiteeka oba mwe babitadde in each of the show. So kyengezaho okulaga wano omuntu okukola stage ngeri outside not indoor n'enyuma, ekyo kizibu nnyo kuba kirimu ebizibu bingi nti stage ya outside kati nga ku One Love Beach space yabadde nnene ng'eyinza okukulemesa okukozesa. Naate w'otunira ne wakaawe stage zonna zabadde outside, ne Bobi Wine yamanaginze okola stage without a platform.
kwawo comparing shows za Bobby Wine ne shows endala ezibaddeyo wammanga zemumanyi ezibadde online. To my analysis, there has been a lot of creativity into Bobby Wine yabadde alina very strong management of stage outside. Sijja comparing nnyo abalala abakola gundi zaabwe naye to me eya Bobby Wine yabadde ekyasingako. Ate ekirala ky'osobola olaba nti engeri gye tuli mu COVID-19 olaba nga n'okukola stage n'okumanaginga stage bintu bizibu nnyo, but I saw a number of social distancing. Ate n'ekirala ng'olaba buli kimu kiri mu position, kiri audible enough, kiri visible enough. And then I think the best of all kigenda mu videography. Videography yabadde amanyi how to capture scenes za Bobby Wine naddala on stage okuba nti kireetera omulabi okunyumirwa. Those are some of the mistakes we get nti cameraman n'akuwa obuzibu oba videography n'akwonoonera ne stage okunyuma because tamanya how to capture scenes okunyuma. So overall the stage management and arrangement was really superb to me. Era ebimu bigenda okulaga nti stage arrangement was good, zezimu ku points zetugenda okuzaako wano wammanga. Point eyokusatu tugende ku nsonga ya sound. Ebyuma ebyogeza amaloboozi. Awo we wakyasinze okuba obuzibu mu nsi eno naddala ng'oli ku concert. Ebyuma bwe bigaana okwogera bulungi eyo concert nfu togyogera nako. So wetunulira concert zombi nga tuva waggulu paka ku concert eyasooka, I'm going to appreciate Bobby Wine and the technician, the sound engineers he is using. Well, the sound there's no any sound which will ever be the best. Ekyo kimanyikiddwa. Naate waliwo ko kyokola ne kiwulikika. I'll give final analysis nga sinaba kumenya bintu ebimu nti the sound for Freedom concert in ASMBA was exceptional. Because there are so many things I want to explain to you. Look at that concert ng'ogiva mu lyato. Okukola sound ng'oli mu mazzi. It is very difficult. You know the waves, you know your geography, you are some of ground primary. Amazzi gabeeramu embuyaga ey'amaanyi and the waves keep flowing. But they will sing, they will play the instruments, you hear everything very clear according to me. Ate we yatuuse ku main stage for One Love Beach, still you will hear the sound was really clear and on point. Tewali kivumbeera, tewali kikolaki. And this goes back to maybe investment, no kozesa sound engineers are very committed to their jobs and they mind about their names being known, how they do the work. So sound, if the sound is bad, kitegeeza n'abakubi b'ebivuga ne bwe baba balungi ne bwe oleeseko Michael Ouma ng'omu featuring okulabika mu video yo, still Michael Ouma is going to sound as worst as any other musician. Ne bw'oleeta Joseph Sachs, if the sound was poor, by now Joseph Sachs yanebadde yeevuma lwaki yakubidde Bobby Wine. So those are the behind scenes we get as a problem of sound. Sound is the most important item in concert performance, especially if it's a live band. So I really give a lot of appreciation to Bobby Wine. The investment he put in, the people he was using, they were really doing a great job. And so I would send the concert ekyasinze because ndabyeko show eziwerako ezibadde online. Nenge ebyuma bivumbeera, oli akuba guitar note ezimu toziwulira. Kugamba that kind of life ebaddeyo nnyo mu concert za Uganda. Oli nakuba engoma n'ogiwulira ng'ekidomola. That kind of life, you know. Kugamba music aba afuuse anything, noise, you know. Music is organized sound. So to me the sound was organized. Yeah. Time management and usage. Okwata obudde n'enkozesa y'obudde. Ebiseera ebisinga obungi abantu tumanyi okwata obudde n'ate tetumanyi bukozesa. Ebintu ebyo byawukana. Ate mu nkola yaffe wano ey'ekifirika tulinamu mu African time. There is no African time, there is no simanyi muzungu time. Nedda. Just mindset yekujjamu. Kati mu kyo kyendeeta kye kino. Bobby Wine had a very proper usage of time and management. Naye kati mu kino tutunulire internationally, many shows ezikolebwa worldwide. Standard time eya performance mostly ebeera 2 hours.
Come 2 hours, I believe oli ku stories. I'm telling you the truth. Valuing people voice oba boyagala okulaga show you. Tunulira show eyasooka eyali ewa makage gye baatuuma ensasagge. Bobi Wine yakozesa 2 hours and 6 minutes and 57 seconds. Show enesembyeyo yakozeseza 1 hour 46 minutes and 10 seconds. Olabanga time range oba time frame eri within 2 hours, of which first of all abadde akuuma budde bwe okutandika. That is one of the most important thing. Era mu shows nyingi abayimbi abantu babwetamwa kubanga namwe temukwata budde ova mukwata budde, so tosobola kola show kuva ku saawa emu ne going up to saawa 5. That's too long. Creativity ebula maituli bantu ngero muganda wagamba nti nazino obulungi akola ki ava mu ddiiro. That is a proverb okiraba nti you cannot be good for so long. Kaba kaseera katono nnyo. That's why the professional musicians outside there, they rarely do shows for more than 2 hours. Ate oyagala abantu bakwagale and you deliver properly. So looking at the time management, Bobi Wine as I think is really doing great, and he has done great in these 2 performances so far. Otunulira time range ya performance eri very considerate. Being to otunulira nti you imagine a situation nti abantu baguze data waabwe kati gwe n'olyoka ayagala oyimbe beyond 2 hours. Kati kumbeera ya COVID for example abamu bajavaako. Ate for that reason time management weba nnungi, even the audience will be superb. Abantu ambasooka ne bakulaba okumala dakiika 3 kati bwatyanga avuddeko kitegeeza time gyoyongerako awayinza okuba yavuddeko dda. So the shorter the time, to me, to my analysis, always the shorter the time for performance, the better the performance will always sound. Keeping all other factors constant. Time where to sumbuanyo in all places we go to. Obiraba wantu wanji olaba ne makanisa omubuuliza alwawo kubuulira abamu ne bakwata Bible ne bafuluma ate ng'ayogera birungi. So time abantu bakukoowa if you overtake what. So that's what my observation di Bobi Wine yakozeseza obulungi obudde. Time range zitunuulire mu video zombi kubanga zino eddakiika eziyitamu ezo katuganga mweno show eyasooka mu show eyasooka tizayitamu saawa 2 ne dakiika 6 nazo nja banyonnyola why according to my observation mu points eziddako wammanga mbabuulire byensuubira naye so far abayimbi abasinga wano mu Uganda sijja bamenya amannya but engeri gye mukozesamu obudde bubi nnyo. Actually bwe bukyasinze n'okuwa okuleeta shows zammwe okufa n'okubanga mulwana temulina follow up. Your integrity about time is very poor, actually beyond repair. Ogamba n'omusawo abaako otutte mu ddwaliro abamu muli bayi in terms of time. Not all of you tubaagala nnyo muyimba bulungi naye I still reconsider Bobi Wine nti wotunya design ye. I'm going to talk about some point to come. I think this is what makes Bobi Wine exceptional in his performances. So far wetumulaba omwaka guno muzino shows ebbiri. A very yange eyokutaano tuwogere ku entertainment. Bobi Wine ali artistic ate ali very much entertaining. Amanyi okusanyusa abantu. Ate number 1 yenga yabeera musanyufu ku stage. Omanyi entertainment erimu sectors 2 oba parts 2. Waliwo omuyimbi abeera ku stage nga ye kennyini si musanyufu. Kati bw'oba toli musanyufu otusuubira otya okusanyukira? Bobi Wine, I think naturally it is him, abeera him, naturally abeera musanyufu. It's not very easy by the way. Kubanga okubeera ng'oli ku stage oyimba bakukwata. First of all oba ne stress by'oyimba okukwata key, okuyimba wamu ne bandi nga toflatinga oba tova mu key, okwata beat. Ebyo byonna ebintu si byangu okubicapturinga at the same time. Simultaneously being on stage kola bintu bingi omulundi gumu ebintu byentunira nti Bobi Wine is entertaining ate ekyo kyekikulaga ekimu kyekikulaga nti ali entertaining wotunira shows ze yakyasinza okubeera show esobola holdinga online ng'erina abantu 4,000 ku 5,000 for some time
compared to most of the artists between Bobby Wine asobola holding a show for more than 50,000 to 40,000 people online. I'm following for some time. So most people cannot manage that. Maybe because of your attitude on stage, maybe so many factors considered. But let's look at this. And katutunira abantu babadde akolagana ba musician bonna babadde lively abadde bazina amazina ba dancers bonna, everybody was lively on stage, and that's what impresses everybody. Stage webanga te entertaining oba olaba kyekyo era oba otaddeko obadde otadde obijjako bujja. So that is something that the arts industry should really maximize, being entertaining. There are very many artists around who are really entertaining on stage. But so far, according to the situation of singing, first of all, I'm kuyimba live, jukira taina physical audience jayimba jalaba bwati naye nasigala nga ali live yalinga ina abantu abamutudde mu maaso balaba. That is not very easy, people. Okuyimba ngoli online like that, there's nobody who is there physically with you, facing you. Bulijjo mwamanyira kuyimba bisaawe nga baliko abantu bonna bali awo n'olyoka weekola ebintu. But this time Bobby Wine showed maturity. Kino kibadde kipya. Era maybe would think this is a development in the music industry because of COVID-19. Probably, but I think, and I assure you that Bobby Wine's performance on stage for these two concerts, most especially, concert Assembly of Freedom concert, he was really so lively. Atenga very lively, depending on what type of song. He makes it. Tabawa mubuluyimba tabawa. And he has that natural voice. That is something that I'm not a professional vocalist, but there's the things I know. He or she has a problem. Every voice, really very authentic and good. Ekyamalowozi buli ddoboozi lisobola okuyimba. Obuzibu bwe tusanga nti abayimbi abamu mugenda mu studio ne muyimba maloboozi malala, ate tugenda obbawulira wano ku live nga musoundinga bubi nnyo ate mwayiganya ebintu bya auto-tune. And that's what I've not heard with this singer. I'm talking of Bobby Wine. Bobby Wine enyimba ze mu vocals, you quote me right, mu maloboozi ge enyimba nga we yaziyimba mu audio recording mu studio ne wano mu live, he sounds, he has that natural texture and he is himself. And for me that's something I want to sell to the rest of the singers. Bachimukopeko, it's a very good character. Buli ddoboozi lisobola oyimba nerine lyange lyoli alyenjogereramu nsobola oyimba wano n'otya n'okutya. So ate nina enyimba zensobola oyimba nga newoleeta omuyimbi gwosinga okumanya ne Kampala nga tasobola duyimba nga eddoboozi lyange lyelisobola. So buli ddoboozi lirina style. Ye Bobby Wine amanya style gy'asobola kati na maximizing enkozesa. He doesn't forge his voice. Abayimbi bangi baforginga amaloboozi, so ebintu ebyo si birungi. Kati ekirala kyensobola okwogera tuwogere ku kintu kye bayita diction oba okuselecting ebigambo byakozesa. Zino concerts ebbiri ze yakakola. Kyentegeeza mu diction kyentegeeza nti ennonda y'ebigambo, ensengeka y'ebigambo n'enkozesa y'ebigambo. Wetulya Bobby Wine ever since we yayingira politics. Muzino shows ebbiri Bobby Wine yalaze maturity ey'amaanyi ennyo. Tewali ogwolaba nti attacking omuntu ate ne waba ayinamu wolaba nga attackinze. He is very professional, ali so mature mu bigambo byakozesa. He doesn't have that emotional kind of life yoku attacking, you know. So for me, I really credit him nti abadde industry alaze maturity and protecting his position nga honorable. Being in the music industry, he has really shown that strength. Mene abayimbi abamu bawulira nga bavumira ne ku stage. That's not ethical. It's not really. It's not ethical. Era mukikolera mu butamanya. Naye mbanga mukimanyi ekyo si kye kiba kikuleese ku stage. So bw'olaba mu nnyimba ze oyinza okunkuotinga obinti naye nawulidde mulimba luno ng'ayimba oba ku full figure, for example General Muhoozi
nayimbako ne ku president oba owulidde bulungi music we naye ng'alina ekintu kyeyayogedde ng'akyali ku lyato n'agamba nti agenda kuyimba ku mazima agenda kwogera kubanga nze I'm a professional musician and I'm not a politician but I'm analyzing this okubikula amaaso today I'm analyzing Bobi Wine nti ekintu kyayimbako okuyimba ku bantu abo I think that has been his life ate music industry okuyimba ekintu nekikwata most time kisaana oyimbe ekintu kyoyinako experience because it makes sense to the people hearing, it makes sense to you, and you are relieved. It has gone. Many artists bayi enyimba oba ne babawandikira enyimba nga takifiiringa nako nayimba buyimbi. So Bobi Wine is singing wetunulira lyrics. He knows how to use his lyrics on stage. Olabanga ne lyrics ze he has what he does on stage mu entertainment gyenandyogeddeko nti bagita silence suspense okusirisamu katona ebivuga nomala nobiddamu in time ate akisirisa professionally. You know, I have been listening to many raga musicians here in Uganda. They make me feel mad when I listen to their music on stage. Engeri gye bakontrolingamu abakubi ebivuga. Bobi Wine abadde awa abakubi credit. Ayogera ku Michael Ouma, ayogera ku Davison on violin, ayogera ku Aziz on guitar. He gives n'ayogera ko ne kuono mwala Sharon backup way. Olabanga ali so motivating on stage. That is one of the main character I will tell you. Echiwo omuntu credit nti he knows stage performance, it's being humble, it's being natural, it's taking everybody like you're so abayimbi abamu babeera ku stage ne bakufuukira ekizibu nga oli mukubi wa bass oli mukubi wa saxophone, so he motivates all the team bali nabo. That is one of the things I talk about, how you manage stage and having proper entertainment skills. To me it was just this point ey'omukaaga twagala twogere ku props oba tewanise costumes ebyokwambala ku stage. Omuyimbi yenna ensonga y'okwambala gye buva ne gye bulaga olina obeera ne dress code eri very very attractive ne oba byoyimba temuli magezi kyewuunyisa abantu tebaagala ku nsi kuno because like that impression is too physical and emotional. Maybe not much emotional but too physical. Nti amaaso by observation amaaso galina very too many attractions, so omuntu byoyambala bigasa nnyo ku muntu akulaba. So Bobi Wine kyeyinza okwogera nti being for him nti is a politician. First of all, there's one main character gyolaba mu dress code ye, you must see a red. Olina olaba mu red, that is a very big observation. Shows zombi mu show ey'okubiri oyinza okugamba temuli red naye nkukakasa that guy must be so artistic. Yayambadde saati yabaddemu ngeri ya beach wear naye wano wakati wano mu kifubafuba somewhere here ng'olabamu ekifaananyi ky'ono muwala Rita Nabukenya eyamufaako omuwagizi we kweganga olaba era ayinamu that thing. Wakati Bobi Wine now if waba tayinamu red he doesn't shine on stage but that is his signature. Kale eyo is his signature. Wotunulira Aziz yayambadde stocks ze wanne wadde oyinza omujerega naye nga ekyambalo kyabadde according to designer we yakikoze. Enkofiira ya red, ka stocks ka red. Wotunulira omukubi wa bass yabadde ayina ngato ya red waggulu nga naye ayina red. Kweganga olaba there's that strength in costume design and maintenance on stage. Yeah, bolaba mu show ye yasooka yali mu black naye ng'era red ekola ki. Bw'otunuulira Nubian Linga naye ayambadde kweganga everything is just his design as people power. But is combining the two, people power and him as an artist. But the advice I would say is that every artist must or should, I will not say must, should have a genuine dress code that defines you. It is a very, because mukola branding, most of you must be branded. And what is your colors in the branding?
nemutuuka mu shows nga ne colors, we don't see any of your branding in the show, so that thing kills you. Ekutta, cause branding means ebintu by'abantu batandika n'okubitegeera. Colors matters a lot. Our observation, our eyes are taken by colors. Like somebody says, nalabye omukazi anyirire, wamulabye otya, wamulabisiza okutu, you know, that kind of thing. You observe and then she becomes attractive. The appearance involves colors and so many other things. So on stage, if you're on stage, according to me, Bobi Wine knows what he wants and he doesn't compromise with what he wants. He knows his colors. That is one of the main things I would say. He knows his colors. Ekyo kizibu nnyo eri abayimbi abalala bali messed up in any kind of colors, but he knows his colors and he dresses very simple, but really he looks awesome. And all the band members were dressed like in this second show, and I like the idea, and they had that mentality that we are at the beach, ngolaba wearing, they have that idea of the beach, but they didn't make the mistake of color. Take note of that. They knew they are at the beach, negative colors, they know color matters a lot. So that is something you have to really observe about Bobi Wine's concert in terms of props and costumes. And I've been to be engineer because they said olaba mu video trying to featuring out different usage of items or resources. All those are kind of props. It goes even beyond the dress code. It becomes the design on the stage. Props means any design you use on the stage. What you use is what we call a prop. Kati point yange esembayo nga nkola analysis ku shows za Bobi Wine Honorable, njagala twogere ku point ya script writing. Wano nno wali omutawaana gwe sinza nabbawulira. Nekyo ngendo sooka obbagamba nti I think there are two things I will give here. Either Bobi Wine mu management ye buli kyabadde akola ku shows zino ebbiri zibadde intentional. If they are intentional, I think he is so artistic. Amanyi ekyokukola. He knows it. Waba teyabiteeka mu buwandiike. Then two, I have a second thought that maybe Bobi Wine ayina script writers abalungi. I'll show you this clearly and I'll prove you wrong. All right. Now look at this scenario here. Tutandikire ku show eyasooka. Njagala kwogera ku luyimba lwe bayita Caroline, mwenna mulumanyi bulungi. Oluyimba olwo nze mu show eyasooka lwe luyimba natunulira art and design and the science behind that song. I was really amazed and I just said these guys have done great work. Oluyimba olwo nga terunatandika olabira ddala nga waliwo abawala ababiri abali batudde awo ebbali nga bookya kasooli. Oluyimba lugenda otandika nga balaga nti abo bali mu kwokya kasooli. Ne gwe mu magezi gosooka otunulemu nti oluyimba lugenda okuggwa ng'abawala abo akasooli ayidde. Bobi Wine atandika yimba oluyimba oluddako singa nga weereriira kasooli. To look at that scenario, nti kasooli tasobola kujjira mu ddakiika 3 oba 4 ey'oluyimba. So there was a lot of plan nti planning n'abawala batuula ku kyoto ng'olaba ne design gye baatulaga ya nnyumba ya Bobi Wine nga alinga eyatuzaayo mu kyalo. Ne lighting eyakyuka, ebintu byakyuka, design eyali awo was really cool, I'm telling you guys. It was cool according to my observation. Abawala baali batudde naye nga nabo bambadde bulungi. Kyasoose ne kinsinga mu magezi ne ŋŋamba wow, this is awesome. Naye oluvannyuma ngenda olaba nabo bazina amazina we beetola. That was all script writing. Olaba nga kiringa nti kibategeeza mu script writing nga sinaba kwogera bintu oba omanya. Script writing kitegeeza buli kyogenda okola mu show nga kiwandikiddwa wansi ate kikolebwa mu budde bwakyo bwe kirina okubeera. Kyolaba nti abakasooli batandika mwokya I believe some minutes before oluyimba lugenda okuggwako nga buli kimu kiri clear. Byali well planned. That was really a topic I can tell you which makes Bobi Wine's performance class. Yeah? Wotunulira ebintu ebyo, then tutunulireko ne ku show ey'okubiri, for example. Show okuviira ddala mu nnyanja. Yeah? How Bobi Wine maneuvered his team
how he incorporated every idea of singing over ngali ku nyanja. Naye kyasinze okunsanyusaamu, Bobi Wine yakoze stage 2 in the very beginning. Bano batuuse ne bavaako ku lyato ne balekako Bobi Wine ne Nubian Lee, ate oluvannyuma Nubian Lee n'avaako, Bobi Wine n'asigalako yekka. Bobi Wine atandika kuyimba ng'ali ku lyato, bano bamubaakinga, bali ku stage One Love Beach. Naye kye ngamba nti tunulira that art there, buli kimu kyali in time. Ate they didn't we batuuse ku stage ennene, Bobi Wine teyamazeyo na dakiika 5 nga yatandikiddewo kuyimba. N'ayimba n'ayingira stage. Ekirala ekyansanyusizza mu script writing, tunulira part eyo owa violin, omwana ono Davis wabadde akuba violin. Bamufeaturinze bulungi aba videographer ne bamulaga bulungi nnyo bwe yabadde akuba violin mu luyimba olwo. So wotunule mu luyimba olwo tuliyambala engule, bafeaturinze bulungi nnyo omulenzi. Ebyo byonna bibeera mu script writing. Ate ekyo nkibagamba nti abayimbi bangi mubeera ne ba videographer, abakubi b'ebivuga mubalagako bitundu, abamu temubalaga na balaga. Kati you know the thing is that if you hire me, for example, my name is OV, you want me to play for you based on your concert, I also demand to be seen as part of you, because you're marketing me on the same side newankubadde ogenda kunsasula. But artistically webandaga nga nkuba something nice, bw'abatunda. So I really like how Bobi Wine appreciates people n'akola. I don't know whether ebintu byonna babiwandiika. Then tunulira part ey'omulenzi ono Joseph Sachs, bamuwanisa eri waggulu ku lwazi waggulu nga gy'afuuyira saxophone. The position was really cool according to saxophone tone. Saxophone tone really yanviriddeyo bulungi ne gye bamulaze nga bagira ne bamulagako. Those are the views we need to see in the music industry in Uganda, okulaba nga abantu bategeera ebintu to that level. And then waliwo ekintu kye njagala okwogerako ekikyasinze okuleeta shows naddala eno show esembyewo on top. Twogere ku luyimba tuliyambala engule. Oluyimba olwo Bobi Wine yaluyimbye, n'asooka n'atugamba, n'atumalamu amaanyi we nanigambye, n'agamba nabadde nina be nninoyimba nabo naye bannange kibi nnyo jamu yabakutte mutusonyiwe. Naye ndowooza byabadde mu script writing, kubanga oluvannyuma ennyo ate oluyimba gye luggwera nga ffenna tumanyi show ekoze eki eweddeko. Bobi Wine n'alyoka atugamba nti bannange busimanyi beebo batuuse, tugenda olaba King Sir owa kamera n'asooka balaga mu background nga batuuka. Look at that art. I mean, tusooke tunulire that thing. That is a big design, you guys. How did it happen? I don't think Bobi Wine will tell me tebabiwandika. Oba tebabiwandika, okay, I would say thank you, mwebale kukitegeka bulungi. Look at that art. Ne balaga abantu awo nga bayingira be batugambye nti bali late. So it's so artistic, eh? Ne tulaba King Sir ayingiddeyo, Patrico Mujuka, manager Kayemba, Hildaman ne bayingira, oluyimba ne luddamu ne lutaba buto. You know, concert nelyoka eggwanga buli muntu okkiriza. Abayimbi abamu mumaliriza concert, actually ogenda otuuka mu nyimba nnya nga abantu bakukooye dda. Do you have art? Now I want to say this. Music is art and science, which must be done in time. Buli kyokola mu music kirina in time. That's what defines it. What we call art. Art is an imagination you have. It's an imagination. You see something, you visual something. But the science, what makes music science, practically doing something. Mwana mulenzi sax abadde afuwa saxophone. Ati gwakozesa mu kuba saxophone is science. Abadde akuba bass engoma, abadde counting a time signature 1, 2, 3, 4. That is mathematics, science. And mathematics is the language of science. According to scientists, that's how they define mathematics. So you find that, to me, Bobi Wine had the most organized show.
and I think ebintu bino yabadde yabitegese. Ebintu bimu abayimbi mukola concert nange mbiraba oluusi wanneŋŋamba bannange era neebaza Uganda ey'enki okumpa omukisa okwogera ku nsonga zino nange nsobole okubaako ideas embawa, because I think that I'm not an island, but some of the things I've told you I'm just telling you as an analyst. So now as I conclude, ninayo ensonga ntonotono zenjagala okwogereza ndibadde nga weakness. Manyi bagamba omulungi tabulako kamogo. Wali mbadde njogera birungi byereere, naye waliwo ebintu ebitonotono bye nsobola okwogera nti mu show naddala eno ey'okubiri I would say nti Bobi Wine abadde ayogera nnyo. Mubaddemu nnyo emboozi wakati mu show, of which professionally ng'omuyimbi is not good okwogera ng'oze kuyimba. Valuing people's time and due to the philosophy it's not really good. Naye I think Bobi Wine has two positions. Him is a politician, you know, me I'm a musician, so I'm looking at it on the professional view. Maybe on his side as a politician ayinza okuba afunamu okubanga alina ebyokwogera, tuli mu byakulonda namwe mubitegeera. Tuli mu COVID-19 ate tuli mu byakulonda, ekyokubiri is a honorable. So I mean maybe ebigambo ayinza okuba nabingi, but professionally nga to developing a music industry okwogera ennyo is not good, and many of you singers you have developed that muze for a long time. Kyabalemeramu nti most time muba mwogera on stage, you come to sing ate oddamu kwogera. That is one of what makes you become almost people who know what it means, they lose interest in you, and those people are losing interest in you. Bayinza okuba tebakuwa sente nyingi, but they can rate the music industry. You never know. Yeah. So think about that. Professionally worldwide, abayimbi abalungi teboogera ku stage naye ng'ate baagalwa nnyo okusinga gw'ayagala okwogera ennyo. Point edala gye nsobola okwogera, njala kwogeraho katono ku omwana eyali akuba eŋŋoma. Professionally ndi musician, I'm a bass player by talent, by profession. Naye omugoma muwulira nnyo, like I can listen to any instrument on stage. Naye omugoma oyo mu show zombi yabadde asuula beat. Nyinza obutamentioninga wa wenyini neddamu owuliriza show ayinamuko we yasuula beat n'addamu n'akwata buto ate n'ayongeza beat n'esukkawo. Ekyo nakiwulidde nga leakage, nkyogera on the technical bench ng'omuntu akuba ebivuga, because I've been here, I've come here to analyze everything. Twali twogera nnyo okuyimba naye eŋŋoma ye one of the mistakes ezikolebwa. Omugomo oyo yabadde mulungi, eŋŋoma yetereekaana, naye ate wabula waliwo ekyo kye yakozeemu, which was a blunder. If it was a real recording session, I'm telling you nti oba oliawo producer yandiganye tugiddemu, eŋŋoma eganye evudde mu mbeera. So those who are musicians and those who are not musicians, nkusaba maybe guno gunaba mukisa gwoddemu owulirize show olabe eyo mistake gye njogerako. Those were one of ne videography, though I appreciated you, naye mwinamu parts naddala mu show yasooka nga ate omukubi abamu mwasooka balagako hafu. It's unprofessional. Omukubi oba olina omulaga yenna because he's fully part of the show. Kati there's no way awuga nti olina olagako onule akuba ayimba. No. Woba osazeewo okulaga omuntu mu kamera, I think it should be the whole person, tumulabe tumumanye. Titwalabye Joseph Sachs yakubye, you know, that makes sense. Ate naye bwagendayo waddayo sometime neyeraba mu video walaba nga omulagako omutwe gwokka oba omulagako kifuba kyokka. It's irritating, I'm telling you. That is something I have to talk about videography, but generally mu team planning everything was fine. And so I want to conclude by saying that I've not come here to criticize anybody's singing, but I've come here to analyze as a musician, as a professional musician, as somebody who thinks that Ugandan music industry has to really become as strong as other countries. Other countries like Nigeria, South Africa, in Africa for example, they are excelling in the music industry because they are trying to do everything professionally. Professionalism is one of the things
that I would say, to me now, I think maybe Bobi Wine's team is very powerful because, for example, you see Bobi Wine akwatagana n'abantu bonna. I don't know because I always hear saga abayimbi muina ba manager temukwatagana nabo, but those are professional workers. Muleka akola omulimu gwe. If you hire me as a best player, leka nkole kyotasobola kukola ate okinyumirwe okiraba bwena yakola ogugwo. That kind of division of labor eyambako okujjayo production ennungi, but generally the show has been good and I want to thank all of you okumpuliriza. Amanya gange nze Ovid Gilberto. I am a bass player by talent, by profession. I am well trained. I play about 3 type of bass instruments. Nkuba bass guitar ngeno abasinga gye musera okozesa ku show. Nkozesayo nkubayo n'ekivuga ekiri very sweet abasinga kyemutannamanyira. Juso na mukyala Rema Namakula nga akozesa instrument eyo nkozesa bagiyita double bass. Kuba double bass era ya mutawana nnyo wabalanga olina acoustic session kati ngeyo Bobi Wine gyabadde nayo and so on. Also nkuba bass adungu nagirabyeko ku show ya Bobi Wine byebivuga byenkugukamu era ndi musomesa waabyo ndisomesa. Omukutu gwosobola okunsangako nsomesa online ni YouTube channel yange bagiyita Ovid Gilberto Music Source. You can subscribe and like and follow me up. You can find me on Facebook. I use the same name, Ovid Gilberto. You can find me on Instagram, on Twitter. I use the same name. So olwaleero njagala kwebaza nnyo Uganda ey'enkya okunkyaza n'okunteekamu obwesige okusobola okuwa analysis according to how I see music industry and generally performance eya Honorable Kyagulanyi Robert Sentamu oba bw'oyita Bobi Wine. So I remain Ovid Gilberto era nkusaba sigala tune ku Uganda ey'enkya tunakusinkana olunaku olulala. Mukama abawe omukisa. Uganda ey'enkya.